Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja. Farm Business Uganda kitongole ky'abalimi n'abalunzi nga naawe kikugwanira okukyeyungako ogabane ku mpeereza yaakyo ennungi. Kakati ezo nnyaanya nga bw'oli oziraba omulimi waffe yalima ennyaanya zino era nga bw'oli oziraba yali aziimye mu kasenyi, si mu katobazi naye mu kasenyi ataddemu emyala era nga bw'osobola okulaba kuba wansi waliwo amazzi mu mbeera efaana bw'etyo. Point endala yali tataddeewo mazzi naye era nga bw'olaba ekidiba ojja kiraba akadiba kaako mwapampingira amazzi. Kiki kisengezaako okugamba omulimi waffe ekyemu ekyamusobedde kubanga yayita mu nnimiro nga leero ate ffe ne tuyitamu leero, yayitamu nga leero ffe ne tuyitamu enkya ne tusanga ng'ennyaanya zirumbiddwa, ng'ennyaanya zikoze zitya nga zirumbiddwa. One, abantu abalima ennyaanya mu bisenyi olw'entumbe mutagenda kwewala singa oba olimye ennyaanya ennyangu y'okulumbibwa. Ennyaanya ey'omu kisenyi si mu lutobazi, mawula olutobazi n'olusenyi kubanga mu kisenyi mubeeramu amazzi naye nga si ga lubeerera, mu musana gasobola okukala naye olutobazi amazzi gasigalamu, oli kubanga okitegeera. Era mu lusenyi omuntu so oteekamu emyala yali giyisa amazzi gano ne zigatwala mu lusenyi. So, mu lusenyi mubaamu amazzi tikano ka paati eno amazzi gano gakiya ne gano nga bulinga bu passion buli bwe buti okitegera. Kakati ennyaanya eno ey'oku musenyi oba ey'olusenyi gwagirima singa oba togibaze bulungi ng'olimye ennyaanya ennyangu, ennyaanya erumbibwa nnyo mu wotokwa. Kiki egirumbisa mu wotokwa? Buli obunnyogovu buno ebusukka obungi wano wansi eba egenda funa endwadde eya mu wotokwa, kwe kukala obanga eri ku kimuli obanga eri olw'obunnyogovu buno kasa busukka. Ekyokubiri, kigenda kukwanguyira mangu oba kigenda jjanguyira mangu okulumbibwa tugeze kansooke ndowooza na kino amakulu okubeera nga si ga mulembe galiko obulinga obutonyeze galinga obukaze naye nga buli ku makoola kennyini kubanga lina ettosi. Buli weekala wano wansi tugeze mu biseera eby'omusana kati kijjamu mu biseera bya musana kino buli obunnyogovu wali obeera ejja kwengera musoli ejja kkala katukozesa ekyokkala wano mu musana bw'ebanga eri kungulu egenda kwanguira mangu nnyo era ojja kyegendereza okubanga terabika bulungi ekikola obukola bulinga obukola bulinga obusiridde
mu mbeera efaana bwetyo. Point endala, akasaanyi tugeze nga wagibika naye ng'okyaddemu wansi wabanyukira, oba olina okubeera nga tokozesa chance eri ddala ku y'omusana okugamba nti ndaba musana sijja kufaayo nnyo kufuuyira wano wansi olw'okubanga twagenda osimbawo nga wannyugufu, nga waliwo obunyugufu, kyangu mangu bw'oba togiwadde budde akasaanyi okubanga kakulumba, kubanga wansi wannyuguvu, oli kubanga okitegeera. Point endala, ndowooza ekiri mbadde nkimaze. So tulina okubeera abeegendereza ku nnyaanya eno ey'omukisenyi. Osobola ogikoleramu loosi wanu, osobola ogisimba wano oba olina otateekamu myala gitwala mazzi. Ekyokubiri okufuuyira, teweesoyogwa naggamba, oli kubanga okitegeera. Point endala, newankubadde ng'oli mu kasenyi waliwo ekijja okwetaagisa ofukirire, kubanga eriyo abamu abalima nga woolimye walinga awali olutositosi. Jjukira mutobazi ebeerayo olutositosi, naye ate ne wano mu lusenyisenyi wabeerawo olusenyusenyu, naye ate nga wansi oyinza osanga obanga naasooka lutaka luno lulinga olwekwata bwe ruti, ng'otaka luno olwekwata bwe ruti. Kati mu biseera eby'omusana bwe gunaayaka, mu biseera eby'omusana nga gwase tosi ligenda buguma, kijeetera ennyaanya y'okkala. Kitegeeza weetaagisa okubeera nga wali eri waliwo nandiki ekiddiba mw'osobola okubeera nga ojja amazzi ofukire. Eyo oligiraba nti amazzi gali wano kyengulu, ye yamuweebwa, oli kubanga okitegeera. So okulima mu kisenyi tekitegeeza nti tuyinza obutafukirira. Waliwo erituuka nga tugeze mu kisenyi nga lusenyisenyi, ate tumanyi bulungi nti waliwo erituuka nga obusenyi obumu kuba musana buli bwe gweyongera omungi nga gwongera okubeera akola ki, buli gweyongera obungi nga gweyongera okubeera nga wansi wakalira ddala. So kijja leetera ennyaanya y'okubeera nga yeetaaga obeere ng'ogikola kifugira. So tubeere beegendereza nnyo ddala ffe alima ennyaanya mu lusenyi butakola loosi n'okunoonyaayo ebika by'ennyaanya ebigumu. Bw'oba ozzeemu ini bw'osobola obikubuulira ebisobola ogumiikiriza. Ekirala point endala kyondooza kyemasembyayo, kandoza kyengendo sembyayo, buli nnyaanya waliwo ebika by'ennyaanya ebigumiikiriza mwotokwa, oli kubanga okitegeera. Waliwo ebika by'ennyaanya ebigumiikiriza okuwotokwa, naye byo gyebiri. Kati bw'onaaboze tusobola bikubuulira, naye wano tusobola bikubuulira kuba tulina beto marketinga. Sharinga message eyo, ate era osubscribinge, osharinge linki. Okulima n'okunda mulimu ssente, singa obeera osomye n'ofuna amagezi. Farm Business Uganda kitongole eky'abalimi n'abalunzi nti mulimi ku mulimi, farmer to farmer, mulimi ku mulimi, mulunzi ku mulunzi, mulimi ku mulimi, mulunzi ku mulunzi. So tujja kubanga twongera okweyongerayo mu mbeera efaanako. Webale kwagala Farm Business Uganda, mutwe ku mirimu, ate era naffe tujja tambulamu nammwe. Ndowooza tukomaawo, si bwe kiri? Tukomaawo. Farm Business Uganda, ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja, basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu, nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira, anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa,
emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.